Omwogezi w'ekitongole kya oba minisitule obuvunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Jacob Simunyu ategeezezza nti nno enguzi egenze erwanyisibwa era nga wetwogera ekendedde ddala mu kitongole kino oluvannyuma lw'enteekateeka y'abantu okufuna paasipoota okuzzibwa ku mutimbagano. Bino bibadde mu lukuŋŋaana bannamawulire otudde ku ssengejjo ly'amawulire wali Kampala. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku ssengejjo ly'amawulire ly'e gavumenti mu kibuga Kampala, omwogezi w'ekitongole ki Internal Affairs ekikola ku nsonga z'omunda mu ggwanga Jacob Simunyu ategeezza nga kati obuli bw'enguzi bwe bugenze bukendeera mu bakozi baabwe anti kati okufuna paasipoota osasula mu bbanka oba n'okozesa mobile money. Tuli mu kwogerezaganya ne posita abava ewala naddala batera okumbuuza nga balifaalinga ku ggomba. Tujja kufuna post office buli weeri abantu babenga basobola okugendayo ne bayambibwa kasente akatono, naye mwewale nnyo okukozesa ababayambako nga basaba ebisale biwanvuko nga bwe byali edda. Naye okutwaliza wamu sisitimu eno ekendezza obuli bw'enguzi. Enkola y'okufunira paasipoota ku mutimbagano yatandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gw'Ekkumi omwaka oguwedde. Okuva ku olwo Simunyu agamba baakafulumya paasipoota 83,233 nga kino kiraga nti emirimu gigenze gyanguwa anti kitwala ennaku 3 paasipoota emu eya bulijjo okufuluma. Kitegeeza nti tweyongedde okugaba passport okusingako we twali. Buli twali tugaba passport nga ntonoko nga ziri wakati wa 6 mu 8, naye nga kati kumpi tweyongedde tulinga abadde abolinze kyoba otwala nti tugaba passport emirundi 2 n'okusoba okusinga bwe twali tuzigabira. Enkola eno bagamba egenda kubuna mu bitundu ebirala wano mu ggwanga nga Mbale, Mbarara, Gulu ne bweru w'eggwanga bannayuganda gye bawangaalira. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu.